Katugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero. 87 katonyeze 5 Star FM. Oli ku Star FM 87 katonyeze 5 96 katonyeze 9 emunyenye y'eggwanga. Program KKOOTI YAMAKKA omulongo BABIRYE Sarah gemanya gange. Jebaleko mulongo BABIRYE Sarah emirimo gy'okola. Tusiima nnyo, tusiimira ddala nnyabo. Nazaalibwa mu maka ga taata ne maama bonna weebali era nga ndi mwana wa kusatu. Nazaalibwa ne baganda bange abawala n'abalenzi. Maama mulongo okuviira ddala mu buto ewaka twali amaka amaavu agateesobola. Era maama mulongo okusoma ewaka twasomanga naye nga obusobozi bwa school fees ewaka tebuliiwo. Twekolereranga era nga maama aluka ebibbe ebyo taata naye n'apakasa naye nga tebasobola kujjamu ssente zituweerera ffenna. Ennyumba y'ewaka kuva ddanga nnyumba ya ttaka. Tetwalina bibanja bingi nti oba banaalimirangako emmere ey'okutunda. Twalina ekibanja kimu era nga kwe kuli ennyumba. Naye kye nneebaza Katonda nti ffenna twakula ate nga ffenna tuli balamu, teri mwana yalwalalwala. Ewaffe tewaalinga ngoye wadde mbu ssekukkulu. Era ewaffe wakyalangawo eyakyalangawo ye yaleetanga kassukaali. Naye kye nneebaza era kenfunye omukisa be baganda ba maama. Baganda ba maama bano baatuwanirira nnyo nga lwe bakyadde batuleetera sukaali n'omugaati n'engoye. Era tewali lunaku bazadde baffe lwe baatugulira ngoye naye nga baganda ba maama bwe bakyala batuwa engoye olumu nga tezitutuuka ne tuteekako ebikwanso, lumu maama n'alukusibako ekyayi naye nga batuleetera ate nga bambi bajja ne basula mu nnyumba yaffe. Olumu nga bagamba maama ono mumpe ssekukkulu agiriire ewange era nga tugenda bambi baatuyisa bulungi. Saba okubeebaza bonna maama oba amanya tugasome maama Samali, maama Maria, maama Yuda bonna agambye abeebazizza nnyo mwebale okubalabirira. Maama mulongo kati nkutuukira ku buvubuka olwo tuvubuka ffenna abaana tetuvubuka kirindi. Era ewaka nga bayitawo mu ggobe tulimu abalenzi mulimu naffe abawala. Maama buli eyakulanga n'afuna omukisa ogugenda okukola taata ng'amusabira busabizi genda okole naye teweerabira gy'ovudde. Obe mufunyi otulabirire, tubazadde mutulabirire. Taata waffe yali anywamu era ng'agenda n'anywamu n'akomawo. Naye nga maama ekisinga omunywiza bw'akomawo asabirawo emmere ng'ate olumu emmere eba ntono. Kati ng'amugamba nnyo nti bw'oba oyagala okulya z'ogenza okunywamu omwenge z'oba otulekera tulye. Ye taata ng'agamba nti banywanyi be bamugulira. Kati awo jjajja azaala taata kye yava amugamba nti mukaamwana omwana wange omuwanga ku mmere n'alya kubanga eri banne be bamuwa n'anywamu. Oyagala atajje agirye ng'eno ewa maama we tekiikukole bubi. Olwo mulongo mbyogedde bino kuba naliwo jjajja ng'ayogera. Era maama n'agamba nti bw'aba yazze n'akuloopera awo ngenda kukyusaamu. Twabeerawo nze maama mulongo nsaba okutegeeza nti tubadde amaka ageeyagaza mu nnaku yaffe amalungi. Mukulu waffe bwe yagenda okukola nga naye akomawo n'abaako kyatuleetedde wadde yalwangawo okudda. Naye taata kye yali yatugamba ffenna nti buli agenza okupakasa n'afuna obusobozi ssekukkulu ye agiriiranga waka. Era ekyo bwe kyali.
ebbanga lyonna letuvubukidde nga bannaffe bafuna akasente nga bakomawo ne twetala ne tufumba ne tulya era nga taata agamba nnyo tewabanga ayisanga ku munne ekyokulya. Taata singa wali wafa twandigambye nti oba buno obutakkaanya buzzeewo olw'okuba wafa, naye kasita oli mulamu. Era mulongo mpandiise ebbaluwa eno olw'okusika omuguwa eri baganda bange abataagala mpandiike, naye nga nze mpandiise olw'olukongoolo nange lwe bantaddeko. Maama mulongo, nze natuuka ekiseera ne nvaayo ne ŋŋenda okutandika okukola. Nakolera emyezi 7 ne nfuna omusajja. Omusajja ono yali mufumbo ng'alina mukyala we. Era omusajja ono yali musiraamu. Yambuulira bw'anneetaaga era bw'ayagala okutuuka ewaka. Ne nzija ne mbigamba bazadde bange. Maama yali tayagala olw'okuba omusajja yalina omukazi. Maama n'agamba omusajja oyo mutwalire mukulu wo. Mukulu wo amugamba ebigambo bye ŋŋenda omugamba. Bino bye bigambo bya maama. Omwana wange onaamuzimbira n'omuteeka yekka? Onaamulaga abantu bo nti ddala mukyala wo? Onajja ne tukumanya? Era otegedde nti ye si musiraamu? Baaba yabimugamba era n'addamu byonna ng'abikkiriza. Namutwala wa jjajja wange azaalira ddala taata wange gye yakyala. Ne batuwa ebbanga ly'anajja ewaka, kozzi naye ebbanga yali alikozesa okungulira w'ananteeka. Naye nga sikulimbye mulongo okuva omwami oyo lwe yajja mu bulamu bwange, ewaka waakyuka. Yampanga ssente ze sikwatangako ne ntwalira bazadde bange. Nalabirira bato bange nga siina na mulimo gwe nzigyamu ssente nti oba guuguno. Siina kye namusabanga ng'akisobola n'atakimpa. Taata nga mmaze omugamba byonna nga naye enjawulo agiraba, omwami yalagaanya olunaku olw'okwanjula. Taata wange yali ayinawo obusolo bw'alunda era kaali kazadde abaana 9 nga kaliko n'ensajja eyaako. Bwe twatuulamu ne taata ne mugamba embeera nga bw'ekyuseemu, badde nsaba obusolo buno 9 buveewo n'enkazi n'ensajja nkuguliremu ente 2. Taata n'agamba ne bw'oba tongulidde kintu kyonna, mwana wange ekizze nkiraba, nsobola n'okutwala eri ewa jjajjaawo ne nnundira eyo. Kye nava mugamba nti taata bw'oba osazeewo kulundira wa jjajja sikigaana, naye nange kye nnyina mu mutima gwange kankikole otegeere nti nkikoze lwa mutima mulungi. Taata kwe kusanyuka n'agamba nti mwana wange otandise ekiraalo ky'ente kye nalootanga obuloosi, nange mbeereko n'ente ewaka nginywemu ku mata. Weebale nnyo, weebalire ddala. Sigenda kutunda, ngenda kutwala wa jjajjaawo. Taata nga ngamba nti ngule ente emu, ssente endala nzimuwe akubeyo ebibaawo asereke, kubanga kino ekiyumba agenda kukimenya ate kifaafa. I'm sorry. Byensobezanga bawuliriza bange nange I'm not perfect. Siri mutuukirivu. Bwe bakyogeramu ne maama nga ŋŋamba nti totumye weesitukidde, nze kaŋŋende namuze n'ente mu balaalo abaziyisaawo. Ewaffe maama mulongo baayisangawo ente nga bazigoba, naye ng'ezikoowa bazitunda oba ne bazisala abatuuze ne bazigula ku bbeeyi entono. Mba nkyalina waka nga bayitawo. Maama nga mugamba tunaabalaba olulala kubanga ssente tetuzirinaawo kati. Maama nga agamba kaalamuze afune ekifaananyi kye ŋŋenda nakyo okunoonya ssente. Era nga nkola taata kye yali ayagala. Ente nazigula 2 era ne muwa ne ssente
ez'ekiyumba kye yateeka ewa jjajja. Twalongoosaawo bulungi ne tusimbawo ebitooke era nga toyinza na kutegeera nti wabaddewo ebyo. Twasima ttooyi nga mpya ne tugizimba bulungi era ne tugisereka. Wano nno Mulongo bwe twatandika okuwulira ebigambo ng'ate biva mu muganda wange ddala, omwana ono nze mukulu we ye yaddako. Yatandika ng'agamba nti maama, omuko agenda kutufuga n'ewaka afugewo, agenda kuwasa bonna, agenda kuwasa omuntu omu. Taata ekikuggisaawo ebisolo byo ewaka n'obitwala obiteresa ewa jjajja kiki? Taata kye yava amugamba nti kati biri ebisolo ebivuddewo n'ente ezizzeewo ebbiri ennamba. Gwe tolaba nkulaakulana, olaba kudda mabega oba olaba nkulaakulana? Kye yava agamba nti nze nalabye ttooyi gye bazimbye bagiwanise, ffe enkadde bandigitulekeddewo, abaagala okugenda mu nkadde ne tugenda mu nkadde, n'abagenda mu mpya ne bagenda mu mpya. Nze enkadde y'ebadde nsingira eno gye bazimbye. Maama n'amugamba nti ddala ani ayagala olugoye olukadde okusinga olupya? Ko ye tanti olukadde oba walumanyiira, akagoye kaakakadde oba okaagala nnyo. Kye yava agamba nti nze neewuunya, sirabanga muntu azimba ttooyi n'agirongoosa bulungi ng'ate ennyumba gy'asulamu ya ttaka. Nze nali mmanyi basooka kuzimba nnyumba ne balyoka baddako okuzimba toyireeti. Maama n'amugamba mwana wange ggwe onaaba otya? Atalina ky'osiima ekiva wa mukulu wo? Lwaki oyogera bw'otyo? Naffe nga weetuli. Ebbanga lyatuuka ery'emikolo. Nayinamu olubuto naye nga bazadde bange tebannalutegeera. Kale nanyirira nnyo ku lubuto luno era nakomawo ewaka nga luli mu myezi 2 naye nga ndabika bulungi nnyo era ne nzija ne ssente. Maama wange angulize gomesi kuba nali sibimanyi. Bateeketeeke n'ewaka ne ze baali bampadde era ne bampa n'eza buliwo za nte emu gye tuba tulya n'okugabula abako. Basenga bange basanyuka nnyo. Jjajja wange yasanyuka nnyo. Tajja yagamba mwana wange, olabizza ku mwana wange essanyu, mwana wange oli wa buwala, naye oleese ekigambo mu luggya, otuleetedde essanyu nga tukyali balamu. Omuntu awa omwana wange essanyu nange aba mpadde essanyu. Naye Mulongo, ffe jjajja waffe azaala taata yatwagala nga ne babeera bakkuba n'oddukira ewa jjajja ng'akukweka mu lugoye. Jjajja waffe yatuvumbikiranga amawolu n'atuwa n'ovakkedo n'obunyaanya. Ng'ewaka enjala ne bwekuluma n'ogenda ewa jjajja toobulwa ky'olyayo. Era omukwano ogwo yagukuuma. Abantu bajja bukyali kubanga baali basanyukiddeko maama. Bantu bandabanga nga bagamba onyiridde, olabisa bulungi. Baali bampa ebizigo bye neesiiga era nga ndabika bulungi. Naye buli yaŋŋambanga nti olabika bulungi, muto wange ng'amuddamu anti yeeyerusa. Buli yagambanga nti ogezze, muto wange ye yasooka okulaba olubuto ng'addamu tanti ali lubuto, ag'amabeere temugalaba. Waliwo omukyala omu eyamugamba tisse buli mbuto nti zinyiriza, nze olubuto olwasooka lwankola bubi nnyo. Bw'aba ali lubuto n'anyirira era leka tumugambeko ggwe, ye ng'oyogera bubi, ggwe tofuuka omulogo wa mukulu wo. Omwana ono obukyayi buli eyawaata, buli eyasulawo yabulaba. Yatuuka n'okugamba nti yeetalanga ye yakasooka okwanjuza kuno ku kyalo. Eri ewa gundi muwala we bamutwala mbaga, ate nno ye nga mukazi ali omu, naye oli mukazi wa kubiri, bakukookedde bukookezi, naye n'olyoka ojagalala nga ggwe nannyini musajja. Nze era omukazi singa mmanyi gy'ali n'ali mulumbye ne mmugamba nti kino akimanyiiko. Ekyo omuntu eyakigamba taata baali bakinkisizza n'okukinkisa. Naye olutalo ndusanga mu nnyumba nga jjajja amutuuzizza ng'amugamba mwana wange n'ogeyera muganda wo mu lujjudde lw'abantu ab'omu nnyumba tukimanyi nti mukyala wa kubiri. Naye ekikugambisa ab'ekyalo nga bw'ali owookubiri
era nga bw'osobola okulumba omukazi omukulu n'omubuuza oba kino akimanyiiko, ekyo okikola omwana wa munno, kale tukitwale nti tolina bw'omuyita. Ono bwe yalita gwe n'olikwata. Maama wo wuuyo, kitaawo wuuyo, nze jjajjaawo. Bwe bandaba ne baagala okusirika. Jjajja n'agamba nedda, omugole akaabe lumu, naye ng'abitegedde. Natuula ewali jjajja n'aŋŋamba nti mugole oyo agamba ne bw'alaba omukyala omukulu amuleeta n'amugamba ti kino okimanyiiko. Nakaaba ne mugamba nakukola ki? Ne mugamba ogenza ogamba abantu nti neeyerusa oba neeyerusa neeyeruse. Ogenza ogamba abantu mbu nno nasiize enjala. Ogenda ogamba abantu mbu singa bamanya ebigere byange bwe bifaanana. Ne mubuuza ggwe omulungi, abasajja nga tonnaba kubafuna abakutwala. Ne mugamba ebigambo bingi. Taata n'asirika, maama n'agamba mukakkane, omukolo gwo gumale okuggwa mirembe. Taata yayimuka n'ayita muto wange amannya ge 2, n'amugamba mwana wange gundi weddeko. Mwana wange gundi weddeko. Mwana wange gundi weddeko. Taata yankwata ku mukono n'aŋŋamba fuluma, byonna bijja kuba birungi. N'omulabe wo tali kulaba, n'abakwagaliza ensozi balisanga Katonda azibetense, oliyita ku museetwe. Sanyuka ku mukolo gwo. Mwana wange ondeetedde abagenyi ewaka. Nze ani alaba abawaata ewange nga si maziga? Nali nkaaba. Abantu ne batandika okumbuuza kye mbadde. Senga nampita baali bansiikidde obubumba bw'enkoko n'eminwe gy'amatooke n'endya nga nteereddeko ne bukatunkuma. Nali mbulya ne mbikomyawo era naye n'ategeera nti ndi lubuto. N'aŋŋamba bwe guba bwe guli katusooke tunoonye eddagala oleme kutanaka. Toyonoonekera mu kidaala. Emmeeme ejja kusiikuuka era olina okugaayagaaya obuntu n'ofuba obutawandawanda. Wandibiŋŋambiddewo bino ne tubijjanjaba ng'ebula ssabbiiti nga tubeera awo. Kati mukulu wange omulenzi byonna yabitegeera, ye yatuuka kiro. Awo kye yava amwambalira n'ayogera naye ebigambo bingi. N'amugamba oyogera otya bw'otyo? Kye yava agamba nti oyomba olw'okuba ggwe muko, ne bw'otayomba nnyo kukuuka biwawaatiro, ekkanzu yo bajja gikuwa. Ekkanzu ya ssente mmeka gye nnyinza n'okkugulira? Awo kye yava amukuba oluyi. Maama n'abataasa, awo ebyabwe ne biggweera awo. Omukolo gwatuuka. Abako bajja baayingira mu nnyumba mwe baaliira. Mulongo muganda wange yayogera ekigambo ekyali kigenda n'okusazaamu obufumbo bwange. Nga bategulira abako babatereereza, muganda wange yagamba, kozzi tukyazizza basiraamu? Leero mbadde neebuuza lwaki tetufumbye embizzi. Abako bali mu nnyumba, bonna ne beetunuulira. Senga n'amutunuulira, jjajja kwe kugamba, kasita okitegedde nti leero bano basiraamu, era kasita okitegedde nti tetugifumbye. Kubanga yayogera bw'atyo, buli omu yali awulidde nga tewakyali kyakuzza. Atulika ne nkaaba. Omusajja n'ankwatako n'aŋŋamba tofaayo, nze bino mbimanyi, awubiddwa. Naffe ne tukitwala nti awubiddwa, naye nga munda tukimanyi. Naye kwaliko baganda be 2, emmere tebaagirya. Maama wa muzaala yaliko era yalya. Taata amuzaalira ddala yaliko era yalya. Abooluganda abalala be nnali simanyi mu kiseera ekyo n'emikwano baalya. Balamu bange 2 bo tebaalya. Mukolo nga guggwa era bantwalirawo. Bonna baatuukira mu maka
ge banzimbira gaali tegannaggwa bulungi. Nazaala wange n'aŋŋamba, mwana wange nakulabye naye ebyo biveeko, nange nali mu Katuliki naye ssezaala wo nampasa. Ffenna ewaffe waaliyo n'obusolo emmanju naye ewammwe tewaabadde wadde n'ekiraga. Kasita yagambye nti tebaafumbye. Mutabani wange akwagala nnyo era mutabani wange muwe essanyu, ayina ensonga lwaki yakuwasizza. Balamu bange ababiri abaali banyiize ndowooza maama yali ayogedde nabo, baasembera wendi ne banneetondera. Ne mbagamba nze nnyina okubeetondera, ne ntegeera nti maama yali ayogedde nabo. Kati awo ne mpulira emirembe, naye obufumbo n'embaga byonna byali bintamiddewo ku olwo. Masiga ge nakaaba mulongo nga balowooza nkaaba lwakuba ŋŋenda, naye nga amaziga gandi mu mutima. Ddala ddala lwaki muto wange bwe twayonka ebbeere erimu nga n'omulalu ayinza obutoogera kigambo kifaanagana bwe kityo. Ne ŋŋamba nga nalyoka ne ŋŋamba taata akasente ke nali nnyinawo ne mmuwaamu ente. Nga nfumba mu bufumbo bwange, musajja teyasalako ku mukwano, nandabirira era n'aŋŋamba nti ne baganda bange abato agenda bayigiriza obukozi, era baganda bange ababiri abalenzi abasembayo najja nabo kuddya nga ntandika kufumba nabo nga bagenda ne taata waabwe, era bo baalwirawo ddala omuyita muko nga bamuyita taata. Ne bagenda ne bakola, naye ng'agamba obuzibu bw'asanga tebamanyi kigambo kya Luzungu, tebamanyi kuwandiika. N'aŋŋamba lwaki muzeeyi teyabasomesaako. Ne mugamba ewaka walabawo, tetwasoma ffenna, tewaali ssente era tebabimanyi. Kati akamu kakkiriza okukasomesa olw'eggulo naye akalala akakuluko kaagaana, ne kagamba kasita kamanyi okubala ssente. Awo ne kano akaali kasoma nako ate ne kabiviirako ddala. Awo ne banywereza ddala mirimo nga bagenda ne kitaabwe ne bakomawo. Naye ng'omuntu afumbye nga ne balamu bo bakyadde, kwe kutegeera nti mukyala mukulu yayina omusajja eyakyalanga ewaka, nga bulijjo omusajja amanyi nti mwannyina. Naye baategeera luvannyuma nti yali muganzi wa mukyala mukulu, era ne bakitegeera nti ne mu baana mulimu abaana babiri ab'omwami oyo bulijjo gwe yayitanga muko. Bw'omusajja kyeyava agamba, ndiwasa omukazi yenna, ndituuka ewaabwe, ne bwali bafaanana watya, balindaga baganda be bensobola okugamba nti bano bannyina, naye ono kyankoze siriddamu kulinnya mu luggya lwe. Nze mulongo nategeera luvannyuma nti omusajja namufuna asula wa mukwano gwe. Nategeera luvannyuma nti ennyumba y'amaka amakulu yali yagalekawo. Nategeera luvannyuma nti yagula poloti n'akubirira ennyumba tugiyingire nga ge gagenda okubeera amaka ge. Bwe nabifuna mu lugambo ne mbisirikira. Mba ndina mu mwana wa kubiri, n'alyoka yeeyabya n'abiŋŋamba byonna. Naye nali nabitegeera dda era nga nasirika nga sirina bwe mbimubuuza. Era wano mulongo we yagamba nti baganda bange beekwatekwate, naye yeekwatekwate tuzimbewo ennyumba ewaka. Nga ŋŋenda ntuusa ku bazadde bange mawulire ago. Taata yagamba ente ezo ziweze 4 naye aziwaddeyo zitundibwe. Maama n'amugamba tusigazeeko 2, 2 ze ziba zitundibwa. Mukulu wange n'aleeta ono w'ebigambo ebingi ye yasooka okutuuka naye nga taleese wadde omutwalo. Twatuula mu lukiiko ne twanjula ssente ne tulaba n'obunene bw'ennyumba gye tugenda okuzimba. Yawanika omukono n'agamba oba tugenda kuzzaawo kayumba katono ng'akabaddewo tubirekere ddala. Ye bw'alifuna ssente ajja kuzimba ennene esaana oluggya. Taata n'amugamba sirika, akatono ke bagenda okuzimba kafaanagana n'eno egenda okunkuba.
n'atugamba baana bange kasita muggweddewo ewaka ne bwe munzimbira ebisenge 3 ekyabazzukulu n'ekyammwe n'ekyange ne maama wammwe naye mumponye ennyumba eno ennyumba egenda kunkuba. Kyeva agamba ebisenge 3 bikole ki? Kulu bwe tujja n'abagenyi bagenda kusulawa. Mama n'amubuuza bukya obeera wano abagenyi baliwa be wali oleese? Fereka banno batuzimbire ennyumba. Kyeva agamba buli kyenjogera temukyagala kubanga sirina ssente. Kale abalina ssente boogere. Kati ffe tunonye eki wano? Abalina ssente be bandize bokka. Twamutunuulira tandika kuzimba nnyumba. Namalirayo ddala ewaka wiiki. Banaatera okuvaayo ng'azze n'obubizzi 2, akakazi n'akasajja ng'abusibaawo ku kitooke. Ng'agamba nti baatugaana okulundira wano embizzi. Omuntu yenna atazaagalawo anguliremu ente 2. Taata nga ngamba nti oyo muleke tomuddamu. Yali akimanyi bulungi nti era omusajja ye yandeese era agenda kunnona kuba n'abaana najja nabo. Lwaki teyazisiba mmanju nga taata gye yalundiranga? Yazisibira ddala miryango. Jjajja n'abitegeera najja. N'amugamba kwata embizzi zo ozimpe nziteeke mu kiyumba ewali eza taatawo. N'agamba ye tagatta na muntu yenna. Bw'abadde asonda ssente eziziguze tagassa na muntu yenna. Jjajja n'amugamba lwaki tozitwala emmanju? Ko ye nti nze nzaagala wano. Jjajja n'amugamba onooba mwana muzibu. Taata n'amugamba nti ku nte 2 ezisigaddewo kuba ziri zigenda ku nju nkuwaddeko ente emu gitwale ne buno bw'obadde oleese okulunda obutwale. Mama n'akigaana n'abusuzaawo n'abuwa ebiwata. Musajja ne mutegeeza mpeemu akaseera n'annyongerayo ennaku 4 n'abusuzaawo n'abuwa ebiwata. Taata n'aŋŋamba bw'ajja mugambe tumenye ennyumba akome ewa jjajjaawo tulyoke tukutwale mugende. Era bwe kyali. Bwe yajja yakoma wa jjajja nga nkwata baana nga tunaaba nga tugenda nga ne bye bamuwadde byonna nga mbimuleetera. Yasanyuka nnyo nga tutuuka naye yambuuza nga toli musanyufu. Emugamba neeraliikirira nnyumba simanyi nti tunaagimaliriza. N'aŋŋamba nga bw'aseka gwe okolawa? Gwe leka balamu bange babeeko kye bakola nange nnyongererezeeko. Wonna we banaakoma nange we ŋŋenda okutandikira. Muganda wange kyamuyisiza ddala bubi nnyo okulaba nti simuwadde nte ate tewali amunyeze ku busolo bwe. Wabula taata yamugamba teri agenda bulabirira. Bw'aba addayo gy'abeera agende nabwo. Kyeyava agamba afunye gw'ataddeko agenda obbuleeteranga ebiwata tetubufaako era agenda nabbukubirawo ekiyumba. Mba ndi mu bufumbo abantegeeza nti yakubyewo ekiyumba era yabuleseewo 2. Bwe twategeera nti ensonga si za kusaaga n'enkomawo ne mmutumya n'enjogera naye. Era bwe baali bayisaawo ente n'engulayo ente ya 40 n'engimuwa ne mugamba n'obusolo bwe abutwale. Kyeyava aseka n'agamba kino kye tunaakolanga ndowooza kuba bwe ndeetayo n'obulala 2 ng'ezo ente sigenze mu 2. Taata kyeyava amugamba kati gwe nga bw'okola ebyo ebitaliimu nsa kati nze bwe nkugaana okuleka ente eyo wano. Ko ye ng'ani agaana ente gye banywamu amata nga njiwa omuntu yenna ng'aginnundira. Taata n'amugamba olabye nnyo. Kyeyava amuddamu era ndabye nnyo naye kasita ye ente ngifunye. Maama kyeyava akwata ku taata n'amukubirira. Taata n'ayingira mu nnyumba ente ye maama n'agimugulira era n'agigatta wano ewali eza taata. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9 emunyenye y'eggwanga programu KKOOTI YAMAKKA omulongo BABIRYE Sarah ngemanya gange nkujjukiza nti olunaku lwankya obubaani nkujjukiza nti olunaku lwankya abakyala abasobya ewakaliga katale k'abaveterani ku N'alunda Masaka ne ku Mulongo Government. N'alunda kugamba nti basangibwa ku Lubaga Road watandikira ate Masaka bali ku
omuto complex. N'kyokka yabajjanjaba nga bajjanjabisa habo eddagala lya miti lya butonde bakujjanjaba singa olina omusujja ogutawona, ebifuba ebitawona, singa olina infection z'abaana ezitawona, bakujjanjaba n'oba ng'otereera bulungi. Omukyalo olina ebizimba mu lubuto, olina enseke zikuluma, olina kandida akumazeeko ebbanga omize buli kika kya mpeke kyonna, bajja kuba nga bakujjanjaba. Bajjanjaba pressure, bajjanjaba sukaali, bajjanjaba asthma, bajjanjaba aniya, bajjanjaba ekiwanga, ebirwadde ebitategeerekeka ebitambula mu mubiri, ebikumalamu amaanyi, ebikugonza, ebikuleetera okufuna omusujja, akawungeezi. Genda bakufumbira eddagala ojja kunywako, bajja kuwa eddagala lya kansa, akadomola ka HIV n'ebirala bingi. Balina ekyogo, balina ekyogero, balina olumanyo, balina entalogwa, balina n'ebirala bingi. Genda obeebuuzeeko, abaami manhood, abaami abawunya obumwa, abaami byonna bajja kuba nga bakujjanjaba. Essimu y'e Kampala N'akyokkeya eri 0752 39 38 39. Ate essimu y'e Masaka N'akyokkeya eri 0752 51 37 77. 0752 51 37 77. Wentuukira ne mwana mulenzi Kisitu ng'onaasangibwa ku Hanifa Towers, awo wennyini wojja omusanga ku nsonga y'ebyamasannyalaze byonna. Oyagala ssimu ya ssente mmeka? Oyagala essimu nga ne bw'ogisuula mu mazzi teyonooneka, ne bwegwa neegwa wansi ogijjawo bujja nga ne screen teyonoonese? Kisitu ajja kuba nga agikufunira. Ajja kufunira pass empangaazi, ajja kufunira extension cable empangaazi, ajja kufunira fridge empangaazi, ajja kufunira TV nga nnungi, ajja kuwa decoder. Decoder eyo gisasula $900, naye wamala okusasula $900 toddamu kusasula ssente za buli mwezi, oba olabira bwereere channel ezisukka 40. Decoder yekozesa solo oba amasannyalaze, erecordinga program ne bwetaba waka, eriko garanti ya mwaka mulamba. Decoder ya $10,000 gyokka, 99. Bagiyita free to air decoder. Kisitu mukubire ajja kuba akunnyonnyola byonna. Oyagala kuuma kasalanviiri, oyagala kasiika chipusi, oyagala kakuba butunda, kuba 0701 53 499. 0701 53 499. Nekkubiriza okugenda okugema omwana we awezezza emyaka 18, ate nekkubiriza nnyo okugenda omusomesa okukugema, kisobola okusobozesa n'okwanguyiza abaana baffe okudda ku masomero. Mwami Kasozi John nkweyanza obuyambi bwatuleetera ewakaliga. Mwami Kasasa Richard naawe nenkweyanza. Mwami Kabuye Ekabowa oyo abakojja weebale nnyo emmere y'abalwadde baffe. Mukyala Namulindwa Specioza tweyanza nnyo. Ryan tweyanza nnyo. Jjajja Kirabo, Mama Fahimu najja Nankumbi. Jjajja Kirabo nno bwenkwogeddeko nenzijukira Jjajja Kirabo nenzijukira Jjajja Kirabo ow'Ebusega. Birthday ya Shanita. Birthday ya muzukulu we yakulwa 6 luno Independence nga 9. Nze Shanita namugambye mpite baaba. Mama Nanse yamuzaala ebintu nno bizibu. Omuggalanda wa Julia amugamba naye si yamuzaala nti nze muzaala. Era Julia amuyita jjajja. Omuggalanda wa N'alongo amuyita jjajja. Yamugamba nze si gonzaala, nze sizaalibwa bakadde. Nze mama Sala yanzaala. Ate nange Shanita ndowooza wa mama Nansi oyo. Ebo abakazi abakweka abaana. Sara waabwe sina gakaddiwa, myaka nagiteekako kalibiti, ate gwe olyoka ova eri wenna owanvuye okoma eri amagulu. Omwana wa mama Nansi Shanita Kuteesa Nantege birthday ye ya Saturday eno Independence ku mefuga ga Uganda. Mama Fahimu najja Nankumbi tweyanziza. Bikumbi Ekibuli tweyanziza nnyo mukwano. Mutumba Ekakiri weebale nnyo mwannyinaze, weebale nnyo ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala mwami Mutumba Ekakiri oba na mutabani wange. Kibuuka Nuluyati Nakibuuka Nuluyati tweyanziza nnyo. Mama Isaac Emawale, N'alongo Enabbingo,
tweyanziza nnyo Jira Entinda webale nnyo Kibirango Ronald owa boda webale nnyo webalire ddala Shadia Namubirwa ekyali wajjala ogamba otya mukwano ow'emmamba Shadia Namubirwa ekyali wajjala Nyafono webale obuyambi Namazijja naati Namata Rebecca Nakachwa Maria Mugagga Nakachwa Maria Mugagga ogamba otya RK Ebulenga Afande Nakayiza obadde otukyayo ogamba otya mukwano Olishaba Godwin ogamba otya waliwo n'Olishaba ow'Ennamugongo naye atubuzeeko Mama Gift ewandege ya mu nkoko webale nnyo webalire ddala Nalusiba Shaluwe Wakiso Ticha Hajale Kawempe ne Tracy Katushabe webale nnyo webalire ddala Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti yamaka omulongo babirye Sarah ng'emanya gange Kooti yamaka tuli yaddeko I can't lie to you sobola balimba naye omuntu agiye wakaliga ng'olina ky'otusuubiddeyo oba ky'otuleeterayo tukyaniriza nnyo nnyene ddala kuba ebizibu byawo byo tebikoma kyonna ky'oleeta wakaliga ky'oleeta ku mulongo gavumenti tusiima nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege Timu Shamira Namboze live streamers mugamba mutya Katumba Beatrice how are you Pretty Nwaje Farida Birungi Hope Lilian Kalibala Viola Keizo ogamba otya Gajeti wa Mulongo Karonisha Nkadota Kamama Nancy ogamba otya Karo First born wa Daddy Last lady wa Mr. Ntambi Medi ogamba otya Nansambarita Last lady wa Mr. Gawa Princess Diana ogamba otya Hajala Ali ogamba otya mukwano Omumbejja wa Kisitu ogamba otya Flower ogamba otya Flower Blessed kansuubire nti nno nammwe muli bulungi abaana bano bashamira Namboze live streamers bagamba nti balina cultural performers bazina amazina ag'ekika kyonna amazina ag'enjawulo oba gakwanjula oba gambaga ku mikolo gyonna tebasosola mu mawanga bakuba engoma eŋŋanda bazina amacooli bazina amasoga amazungu babeesabeesa ku mikolo abako tebannajja babeesabeesa ku mbaga n'olwekyo yenna yandibadde n'omukolo otuwa ku mulimu ogwo be baana abo aba tiimu Shamira Namboze live streamers obakubirako essimu yaabwe eri 07039852 07539852 bazina ku mikolo basanyusa abagenyi babeesabeesa abantu era nga basanyusa omugisu wa mulongo ew'obulenzi webale kuwuliriza Nandudu Susan webale kubeerako mwami Sseggujja George William webale kubeerako mukwano mwami Matayo tweyanza nnyo mama Farida tweyanza nnyo Nabbanja Jennifer tweyanza nnyo Dolphins webale nnyo Nusula tweyanza nnyo Namusazi Aisha Nakiwala Koni Diana Nancha Namuwonge Mary Mama Dota Okusa Sise Aisha Iseta Kajumbi Zabibu Nakajirizaamu Nalongo Mayinja ku Kabuusu Rachel wonna wooli Afuwa Nakiyinje Saudi Arabia ne Mama Ukasha webale nnyo webalire ddala Afuwa Nakayichi liri Afuwa Nakayichi ng'oli Saudi Arabia webale nnyo webalire ddala Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti yamaka omulongo babirye Sarah ng'emanya gange Mama Mulongo bingi ddala muganda wange ono bye yakola okufuba okulaba nti nno ne mu obufumbo twazimba ennyumba ne tugimala bulungi nga ya bisenge 6 ennyumba ya taata nnene ddala taata yali afa kimu seminti n'amabaati twagisimetinga bulungi era n'amabaati ne tugisereka bulungi twagikubako langi mu ddiiro ly'abagenyi wokka muganda waffe ono yagamba nti ye talaba lwaki twakuba langi mu nnyumba ng'ate wabweru tewali wadde bulasita yagamba nti ye ennyumba zakyalamu bw'otunula bw'oti waggulu nti emiti egyakola empagi nga basereka mbu giba tegirabika naye eno kyangaala n'alyoka agamba mbu ye ne bwe weebaka mu kisenge ekirala omwana n'akaaba aba amuwulira
Taata kyeyava amugamba nti yongerezaako ku byabalema, kasita naawe oli mwana wa mulujja, yongerezaako olabe nti nno bimalirizibwa. Munange mulongo, waliwo ekyatuukawo ekyaleetera ddala obuzibu. Taata yalwala. Taata bwe yalwala, omwami yajja okumulaba. Muganda wange ono tabeera waka, naye ebibeerawo byonna abiwulira era akomawo nga waliwo ekyetaagisa. Muganda wange ono ng'omwami atuuka, yali yatuuse eggulo limu. Yajjayo obusolo bwe gy'abujja n'abuta nga bw'omanyi tibuba bwagala kuyingira mu nnyumba naddala nga waliyo okulya. Ffenna twekanga. Taata kyamukuba wala. Taata kwe kuyimirira nga n'omukoddomi waali. N'amugamba, mwana wange gundi ne gundi, amaziga g'oyagala muganda wakaabire mu nsi eno ogenda gakaaba gonna. Emirembe gy'oyagala gimuggweko nga talina kyakukoze gigenda kuggwako gyonna. Engeri gy'okyankalanyaamu buli muntu yenna toyina gw'ojja kukyankalanya kuba togenda kuba na mugaso ku nsi. Ojja kwagala tukwagale nga tekikyasoboka. Ojja kwejjusa byonna by'okoze kuba obikoze otegeera. Ensi ejja kukuba emiryango n'emmanju. Oli bulwa gw'oyita muganda wo, bakwagadde naye tobaagadde. Taata yafukaamirira mukoddomi we n'amugamba, nsonyiwa. Ebisolo bino si bya waka wano, naye waliwo abitadde asobole okukunkyaya, asobole okukugema okudda ewaka wano. Kyeyava amuyimusa naye n'amuyimusa ne beegwa mu bifuba. N'amugamba, taata nze nayagala mukyala wange, oli wa ddembe okulunda ebisolo byo. Mmanyi temusobola kundiisa mbizzi, mmanyi temusobola kuginteera mu ntamu, era abaana bange wano weewaabwe lwe lujja lwabwe, era najja nkimanyi nti muli ba ddiini ndala. Taata tobonaabona, ne bwe mulunda ne bwe mutalunda, bino nakulambira be wa jjajja wange azaala maama wange, era ne bwe tugendayo kati gyebiri, naye era bakimanyi ti abo bazzukulu ba musiraamu tebabirya. Taata tofaayo era teweetonda. Taata kyeyava amugamba, ti muwala wange bw'akusobyanga sonyiwa nze, nange bwe mba nkusobezza sonyiwa. Otuzimbidde ennyumba, otutuuzizza, nange njogerera mu bannange. Maama n'amugamba ng'ali mu kisenge eri nti, taata, ojja kufuna obuzibu ng'okaaba. Awo ffenna ffe tetwategeera buzibu maama bwe yali ategeeza. Twatula n'omwami mu mmotoka ng'ayagala taata omutwala mu ddwaliro. N'agamba ssente agenda zirekawo, taata tujja mutwala mu ddwaliro. Kyenava mwetondera ne mugamba n'embeera gye mbadde mpitamu olwa muganda wange. Kyeyava agamba, muleke alunde, kubanga era abikola kusoomooza. Oligula ente paka ddi, kasita mbitegedde, weebale butabinkisa. Awo taata kyeyava atabukamu ng'era omuntu anaafuna puleesa. Maama kyeyava agamba muto wange nti ggwe fukamirira taata wo, omwetondere, kubanga amaziga ga taata wo tomanyi kye gategeeza.
genda ogabuuze jjajjaawo. Tomanyi maziga ga taatawo kye gategeeza, genda ogabuuze jjajjaawo. Taata nga tusulawo naye nga tumutwala mu ddwaliro nga tumujjanjaba ng'akomawo. Nze nasulawo ennaku 3 ne nzirayo era ku olwo tebannona nga mbeera mu bufumbo bwange. Nawewuka, nafuna emirembe, namanya nti omusajja ne bw'aba agudde bugwi ewaka n'asangawo kyonna tagenda kunnenya. Omanyi bwe yabanga ava ku olwo oluguudo ng'akyamanya ewaka n'abaako kyabawa kyonna. Ate mulongo si kuwaana, bazadde bange basiima, bamanye ennaku. Era maama Fukamira eri n'amugamba, taata weebale kutubbulula, taata wange nzaala ajjula kufukamirira mwami wange. Baganda bange bonna abakutteko, abato yabayigiriza emirimu, abawala 2 yabakolera saaluuni, omukulu yamuyambako ng'agenda oggula ekibanja. Atulabiridde, atuyambye. Tata n'agamba, muto wange gwe bino byonna tobiraba, oli wa mutima ki? Maama Mulongo, nkuwandiikidde nga nkutegeeza nti ebigambo bya taata byakwata. Ebigambo bya taata bimazeeko muganda wange emirembe mu nsi muno. Muganda wange azunga n'atambula n'ava eno n'adda eri. Muganda wange yakyayibwa baganda be bonna, n'abayogeranga naye, n'abasekanga naye, n'abamulabanga ne bamuyita nti baaba oba muto wange, bona baamukyawa. Muganda wange buli lwafuna emmere agenda ku kiyumba ky'embizzi yonna gye kiri n'atuula n'aliira awo, nga bw'agamba nti mmwe ngenda batunda, bagenda kumpaamu nte, se ndi mukola ssente zange, nja kumala kuweza kiraalo. Aye nga mulamu bulungi, ategeera bulungi. Nga wayiseewo ebbanga nga bitandise okutegeerekeka n'ab'ekyalo, yagenda ne yeegayirira jjajja. N'amugamba, nsaba ogambe taata ansonyiwe. Jjajja n'amugamba, ndi mabega wa mutabani wange. Akaabya mutabani wange amaziga aba agankaabizza. Ddala omwana wa maama wo gwe yeyata ebbeere gwe n'olikwata, wali omulanga ki? Lwaki walina obukyawe obuyitirivu? Bukye yava agamba jjajja mbwa nti abantu baali bamugamba ye mulungi nnyo, naye ne beewuunya lwaki yasigala ku luggya ate mbunze omubi n'enfumbirwa. Jjajja n'amubuuza, wali okaddiye nnyo? Wali tolifuna musajja wuwo? Era oli ye mukulu yalina okusooka okugenda. Lwaki wakola ebyo byonna? Jjajja n'amugamba, genda weegayirire kitaawo yennyini. Yajja ne yeegayirira taata. Taata yamugamba, mukulu wo ne bw'ali kusonyiwa, nze siri kusonyiwa. Era n'amugamba, kati mbadde nkyakukkiriza n'okujja wano ne nkuyita omwana. Era obadde okyampita taata, ne mpitaba. Toddangamu okumpita taata. Ne bw'ofa nga bakutwalanga wa jjajjaawo, nze tebambikira wano. Era ne bwe nfanga tebakubikira, era tonziikanga mu kiti tyoziika kitaawo. Bw'oliba oyagadde onziikanga ng'ow'ekyalo, naye ndinyumirwa nga tonjiyeeko ttaka. Maama wo ne bw'ali neegayirira atya, sigenda kukyusa. Twakwegayirira, tukwegayiridde, twakukaabirira, tolina kye wakyusaamu. Muganda watuzimbidde ennyumba, gwe gwerabikira obubi. Atuzimbidde kaabuyonjo, tiggwonyumirwa nkadde. Aleese omusajja omusiraamu, otandise kulunda mbizzi z'otaalundanga. Tokomye okwo, ozitadde n'okuzita zijje zirye mu ssowaani mwaliira. Byonna ebyo nga teweekubyeko okuva ku kye twasooka okukusonyiwa ng'agendera ddala mu ddya, n'olyoka weeyogeza nga bwe twerabidde okufumba embizzi kubanga abako basiraamu. Oyagala nkusonyiwe ki? Era ndeke ki? Ogenda kukaaba amaziga mwana gwe, kuba toliiko nnyoko, toliiko kitaawo. Toliyita mu luggya lwange n'onywamu mazzi, ne bwe ndiba magombe ndikomawo. Toliyitibwa mwana mu luggya muno, era bikomye leero.
tambula ogende olunda embizzi zo ogaggawale kubanga weeboola naffe tukubudde. Maama Mulongo, z'ensonga eziri mu luggya lwa kitange olwo. Kati ebbanga tugenda mu myaka 4. Muganda wange Azunga talina waatudde. Bagamba basembayo mulaba nti yazaala omwana, tewali amanyi taata we, tewali amanyi bimukwatako. Abamu bagamba n'obulwadde alabika yabufuna. Neegayiridde taata, neegayiridde maama, neegayiridde jjajja. Maama agamba nti taata wammwe tafulumya maziga ga bwereere. Kyova olaba n'omuko yaliwo. Nempisaamu eddoboozi nga ndi mu kisenge. Ti taata kakkana sirika nga nziyiza maziga kutonnya ku ttaka. Taata wammwe yennyini yalina okusonyiwa. Gwe nange ne jjajjaawo temulina kye muyinza kukola. Maama Mulongo, nze ŋŋamba wandisituse nojja n'otwegayirirako taata. Naasonyiwa muganda wange alabika aboneredde kubanga ategeera. Ajja ku kyalo okwo n'azunga buzunzi n'ayita wano n'ayita wali, naye olujja talukyamamu. Ne wajjajja takyakyama. Mbu n'asula mu bifulukwa n'anywa omwenge. Olwo n'alyoka anoonya gy'anaasula oba gy'aliraga. Taata olumugamba nti omwana we yafuuka waddanga, n'agamba nti anti si musiraamu, omwenge tegumuzira. Ne bamugamba nti omwana we ne bw'omuwa ekyokulya anoonya embizzi w'eri n'atuula n'aliira awo, n'agamba nti anti si musiraamu, ate embizzi bye bisolo mikwano gye, tekiyina mutawaana. Mulongo, abamu bagamba nti mbireke, taata yazaala muganda wange, yalisalawo lwalinyiigulukuka. Naye nze kinsusseeko n'okuwandiika ebbaluwa eno. Baganda bange abamu babadde bagamba siwandiika, naye nze nsazeewo mpandiike otuwe ku magezi. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9.9 emunyenye y'eggwanga. Program KKOOTI YAMAKKA omulongo BABIRYE Sarah gemanya gange. Teweerabira nti enkya ku mulongo gavumenti obubaani n'abaasobya. Teweerabira nti enkya Masaka ku Nakyokeya e Masaka ate n'ewakaliga katale k'abaveterani. Ono agambye nedda maama oyo muganda w'alina obukyayi, alina omutima omubi. Era taata yasalawo bulungi tebamusonyiwa abeere bw'atyo n'ogutima gwe tekuli linnya. Ono agambye Mulongo, nze ndi ttiimu taata, nze Bale Richard e Namasuba. Ono agambye nti tuzaala ebyana n'agaana, naye ogwo omusege gwennyini bw'eba kkapa ekanga gukange ne gugenda mu nsiko. Taata mutuufu, baganda bo kasita bamanyi obuzibu we bwava. Ono agambye tuzaalibwa n'abantu naye ng'emitima gyabwe gya njawulo. Mulongo oyo tebamusonyiwa era teweegayirirako taata, nze Goleti. Ono agambye nti taata yamuzaala, taata amumanyi era taata ye yakolima. Gwe tewaliwe bikwatirako ate ekirungi taata akyali mulamu. Taata bw'anaalaba nti aboneredde era ajja kusonyiwa. Beera mu maka go oyo mwesonyiwe, talisiima, talikusiima, obeere na mwami wo era omugondere. Nze maama Shakulu. Ono agambye ow'omutima omubi azaalibwa nagwo, akula nagwo era akaddiwa nagwo. Be bantu abatuloga ne batumalako emirembe. Oyo muganda wo yasukka, talina kirungi kyonna kye yandikwagaliza. Nze maama N'alubega Evviira Maria. Ono agambye nti oyagala taata wo amusonyiwe ofunemu ki? Lwaki toleka abakulu ne bakwasaganya ensonga zaabwe? Nze ŋŋamba birekere maama ne taata kasita bonna balamu. Star FM ye radio gy'owuliriza. Mukkirize mbasiibulire wano banywanyi bange. Tusinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda bw'anaaba ayagadde. Omuntu ankubira essimu yange tuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula. Mubeere bulungi, mweraba. 87.5 Star FM. FM.